All right, I thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Morris Giddens Kawesa, straight to art Armatic Entertainment. Asante no muri bulungi nnyo. Onako olwaliro wano wendi bayitawo Bugerere naye ffe kino tukiyitanga ekijjukizo. Neeyungiddwako omukulu amanyiddwa nga Salongo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi. Wano wetuli Bugerere. Bugerere. Bw'oli ekigambo Bugerere gwe nga ggwe Salongo okitegeera otya? Bugerere. Kyabyafaayo nnyo gyendi n'abalala abali mu kkowe lyange naddala abazanyi ba firimu abayiseeko mu kibiina kya Romantic Entertainment, kibiina kya Zubairi Family, Ole Image, Big Boys, bingi kubanga wano gano galinga maka ga firimu wano mu maka gano wano era bw'olaba kalina eyo netuli emabege oba olina firimu yonna gye wali ogirabyemu kino kyafaayo kubanga wano we waatukola mu lulimi lwa firimu ekigambo kukola ngenda kigonzaamu kankiyite nti we waatuzimba we waatulera era wano we waatufuula kugamba abantu abagenda okuba ab'amaanyi mu biseera bye twatandikirawo kuba twatandika na firimu za byalo naye buli firimu y'ekyalo yonna gye wali olabye twagizanyira ku kyalo kino ng'ovudde ku byo ku kyalo kino wabula mu maka gano we tusinziira ne tutalaga ebyalo byonna ebituliraanye wano. Salongo, omulabi wa Morris Giddens Media yali yagadde okumanya bw'oyogera ku firimu ezaakolebwa wano oba ezaakolebwa ku kyalo kino nga tusinzira mu maka gano nga tunagenda ku firimu tusooke tutwanjula amaka gano tusooke twanjula ennyumba eno abantu bano bagitegeere bulungi. Kati ennyumba eno okujanjula okwangu bayitawo wa Mulangira Jjuuko Mulyazzaawo. Mulangira Jjuuko Mulyazzaawo ye taata wa musajja tuzannya naye firimu muzannyi munnaffe director byonna mutendesi mulungamya ku mikolo bamuyita Prince John Nakibinge. Kati omusajja oyo musajja w'abantu nnyo ate musajja yagaliza osobola otuukira n'omugamba ABCD. Kati ffe ow'oku ntikko CEO wa Romantic omukitiibwa Ahmed Rowa yamutuukirira nze mu kujja okutandikira okuzannya wano twajjawo mu mwaka gwa 2010. Ekitegeeza Salongo movie ze twalaba okuva mu 2010 ne maaso mwasinziranga wano singa kyali kisoboka kuno baali tuwadde n'obukulembeze ng'obwero singa obwo biki batuuze kuno batuuze ku kyalo kamuli kino sangibwa wano Bugerere nga tonnatuuka kangulumira Omulangira oyo Mulangira Kasabbanda si Omulangira taata katufune omukisa okuwoozaako era ddesewo yesewo era ddesewo sotasewo Nesimye nnyo okubalabako mwatuuse kiro nabadde nkyalina byenkwasaganyako bingi naye kati Mulangira bakyateekako eri musika sooka omalirize giri odde era ngenda komawo waneno mukama wange kale sewo Mulangira kakati kale omukulu Amisi Salo yesewo wadde kyagenda maaso kati mbadde nnyonnyola kyekyalo kino amaka gano gattendo nnyo naddala ku muntu asobola okujjukira kuba osobola okuyita mu bintu bingi osobola okuyita mu byafaayo bingi ebisobola okufula ow'amaanyi oli awo oyinza obutajjukira naye kati nga nze Ssebujja Hamisi Salo wano nzijukirawo bingi nnyo olugendo lunene nnyo kuva 2010 wenkomye nga wakugamba 2010 twatandika okujja wano mu maka gano okuzannyirawo firimu ne tutandika ne firimu emanyiddwa nga Nejjusa abaagira bamwalo Romantic Entertainment Ekifuula Nnenge mu 2010 twakolerawo ezo 2
nejjusa n'ekifuula nnenge ne tujja mu 2011 ne tujja 2011 ne tuzannyawo zaali kolo twazannya nnyingi nnyo n'etayita ezimu nzeerabye ne tudda omwaka ogwaddako 2012 ne tuzannyawo firimu nze eyasinziirako badirekita bange okuvaamu ekigambo Sseggujja ogenda kuba muzannyi ye yakugambisa nti Sseggujja kugamba eringa yagaba director nti no ekitangaala kyo bagiyita ekibambulira era ekibambulira ekyo ne jaketi eyasooka okukubibwa ku firimu eyo ebiseera ebyo twali tutunanga zisiddi olukola firimu mugiyiriba ne mugenda ne mugitunda wonna oba ogitunze enju ku nju baddira ku jaketi yaayo mu lulimi lwa firimu lwa siddi ezo kati kino ekifaananyi akapapula akabeerako ebifaananyi by'abazannyi yes mu lulimi olwo bakayita jaketi kolabirako n'ogamba eno mulimu ono nino giraba era ennyumba eno yalimu mu background yaffe tuli wano mu maaso wano gano amaka gamulangira mulyazzaawo g'amaanyi nnyo tuva ku kibambulira ne tujja nga tuzizannyaawo abannange firimu nnyingi nnyo naye oluvannyuma olwo bwe twamala okuzannya feature movies yes titles zembadde seetegese essaawe olwo tutandika n'eziseri soko banyonyole seri abantu bakitegeere seri firimu ey'obutundutundu ng'erina episode eziri mu 10+ kati twatandika ne Nawolovu wano Nawolovu wakati mu ngeri ennyangu oba ono omwana Nanderaavuko yajja erinnya lye kati tutandika seri bagiyita Nawolovu twagizanyira wano ku kyalo mu Nawolovu oyo mwe mwali akasajja akavudde ku kibuga akajja nekeefuula kannaggwano ennyo n'okakwata amataali ako kasematimba waliyo kasse era kati akasajja bayizawe kati kakomyewo ne mu firimu keka Nelson mu My Own Son katankatte kaali kabbye mwannyinaze waliyo kasse naye nga ekyalo kino mu bufunze twakizanyiramu okuva 2010 twakinyuka 2017 so tuva ku Nawolovu tuzaako seri kyendala amakungula n'amakungula mwagakolera wano amakungula gayina side bbiri ekibuga n'ekyalo kati ekyalo kyonna wano twali wano era obumwe mujjukira amakungula eyo ennyumba mwagiraba eyo ennyumba yalimu nnyo gaali byafaayo nnyo ge gaali amaka ga kitaffe nali mwana mu famire eyo mu maka gano nali mwana eyo enju mugiraba bulungi makungula so tuva ku makungula amakungula twazza kati awo amakungula ge twakoma okubeeramu ebitundu ebyekyalo ezizzeeko zibadde nga z'essite kati Saalongo nga tetunagenda wala wano wammwe mwazimbawo mwagulawo lwaki firimu zonna mwazikoleranga wano era kale mwasasulanga sente mmeka oba temwagulangawo tetwagulawo era tetwasasulangawo kyajja kityangako okubanga mumukolera firimu zonna wano anti kati twesanga nga omusajja omu ku bakulembeze b'enju eno mwagazi nnyo wa firimu ate nga naye ali mu firimu industry kati ye yagamba bugambi waka weewali era ne tujja famire ne tufuuka baaluganda wano twafuuka baana waka y'ensonga lwaki nti maama waffe ono bwe tuli ku mukolo gwe ogw'embaga y'esembayo omanyi olumbe kyembadde nzizaako nti lwaki mwenna mukomyewo ku ssaawa eno wano maama omu ku bamaama wabaddewo bamaama wano ab'enjawulo omu waali ye yawangaliranga Kampala naye nga amanyi okujja n'abeerako ko wano maama oyo muzaana naye nga aliwo omuzaana yabeereranga ddala wano bambi Allah yamujjulula era ne tumuziika wano wennyini awo kati leero bwe batulaga omusika agenda omuddira mu bigere twagambye naffe
abajjukira ebyafaayo bya wano tetugenda kusigalayo bafuuka baana era ne tugenda twenyigira mu mukolo ekyabaleese mwe nga bazanyi ba firimu kubeera nti nno ono si maama wammwe nti wa munda yammwe mwa munda ye yabazaala wabula yafuuka maama olw'ensonga nti yajja abalera mu movies ze mwakoleranga wano yatuleranga kati Morris Jordan Kaweesa kankubuulire okumanya oyo maama yayina laavu okuva 2010 tetwawulirako bwe yeemulugunya kintu kyonna kuva 2010 paka 2017 emyaka 7 gye twamala wano nga bwe tujja endulu yagikubanga olulabako sitange eweta wano yabeeranga wali ku kalina waggulu n'alengera n'agamba bataata baabo bazze bamaama baabo nsanyusa obalaba akalulu ne kavuga naffe ne tuwagera twaviirangamu mu vibe bw'afuluma emmotoka yakoonamu awo omuziki ekyabanga wano nga maama ye yabafula bataata be ne bamaama be nga okumanya ono maama yatwagala muzaana Mungu amuwe kiwumula eky'emirimu ng'otuulawo ne bwemugamba maama njagala kundera kaaga taata munnange jangu nga twafuuka baana bawaka gwe mukwano ogwo gwe mumuyinako paka kati wadde nga takyaliwo era tumumisinga nnyo maama waffe oyo baama tubula famire eno mwagifuula yammwe yaffe banange abantu abalina emitima emirundi gyebali era nze omuntu bwa Morris Jordan Kaweesa omuntu bwakoleranga ekirungi kijjukire naye banaye tujjukira nnyo famire eno yonna nga sisosodde nti obaani okuva ku bakadde paka ku baana abalangira abaawano kubanze bwe twajjanga wano kambawo ekyafaayo omanyi luno lubiri okubaddiza kati linda konnyonnyola abantu luno lubiri lwakuba Bbugwe yaggwako naye luno lwalingako ne Bbugwe okwetooloola wonna olw'ensonga abangi bannyonnyola Bbugwe ate olulimi lwogenzemu kati lwekusifu okwegamba kwabangako ekikomera ekikomera eky'emmuli ekyetoolodde ekiraga nti luno lubiri olw'ensonga omulangira mulyazzaawo Jjuuko taata w'abano ba Prince John Nakibinge yaliko Ssaabalangira ku mulembe gwa Sir Edward Muteesa Muteesa tu ono yaliko Ssaabalangira mu bufuuzi abatamanyi kitiibwa kya Ssaabalangira yabeera omukulembeze ow'okuntikko akulembera abalangira abayonga ku kabaka twali mu bitiibwa byebityo kati bwe twajjanga wano wembadde nzija bwe twatuukanga wano ng'amannya gaffe agassegujja tugejjako nga tufuuka balangira nga tufuuka balangira kati omulangira era nze lino erinnya lye nakozesa mu kalya amaggwa eryakateregga nga bwe ntuuka wano mbeera mulangira kateregga mu lubiri wano so kati nga oli ajja abadde nakafeero olutuuka wano nga bannakimbugwe ye Morris gwe wali nali bampali awasajja ono bamuwali awasajja nga tulina amannya ag'enjawulo nga bw'oba ofuluma erinnya olireka wano olini walinga okomyewo so embeera eyali wano Salongo sebo bantu bangi bakoze ne balina ka history kaabwe emabega Salongo mu mbeera gye twakoleramu nga tuli wano abamu ayinza okugamba nakima amazzi nayasenku gwe kiki kyogamba nti ha blood nakola kino nekimenya naye kati at least ebibalambira bako kati ekimu kubi omwaka gwekugambiddemu lugwe twasooka okujja wano 2010 twajjanga abasajja tuliko babiri abasobola okukola emirimu gino wammanga okukima amazzi ge tunaakozesa ku seeti kunaaba kufumba kwoza nga tuli aba babiri nze ne Kafeero Jamada ng'abasigadde bakungu Director Lubowa ne Director Bosa ne Director Faruku nga kuliko abakulu za munnyo
Tero bakimise mazzi. Tosobola. Kati nga envuumuula eziriwo ziri ezi. Biri. Kafeero Jamada ne Sseggujja Hamisi. Yeso. Twakima amazzi. Twayasenku muganda wange Bulad. Tuvudde wala mu firimu. Era onsangangako eyo lwakuba kale siina malala. Nsobola okwematira ku bintu naye singa mbadde n'eddala singa ngamba amwana. Twatoba muleke neeyagaleko. Yemwe abazi kuba mu nsiko. Naye lwakubeera mmanyi sijja kwematirirako gwe omulabi. Kuba gwe muwagizi wange. Tufuula kye tuli. Lwaki ne bwonsanga n'ongamba Hamisi nsaba kubuuzaako. Kugamba mbuuzaako munnange. Bayina weeriyo n'abatya. Kituufu. Waliwo olumu namalako ewantu eddakiika nga 2 oli n'alyoka alowooza okumbuuza. Ne mugamba abweddo ndaba. Nangamba ati munnange mumanye tweragirako maze kupima mbeera zo ng'olabika oli mwangu. So temuntyanga. Naye nga tuzzeyo wali. Wakima amazzi. Twakima amazzi Morris Jordan Kaweesi. Twayasenku. Kaakati tudde omwaka ogwa 2011. Nga mweyongeddeko envuumuula endala. Mweyongeddeko envuumuula endala. Kati ffe abakulu ne batuwa amayinja. Ne batuwa zivi. Nga ffe tulagira. Muvudde mu kulutu. Tuteekako zivi. Lasikopolo. Lasikopolo 1, Lasikopolo 2, Jamada. Sseggujja ne Jamada. Katolo nga ffe tulonda. Era nga twalina gurupu 2 NB. Nti gurupu E kuliwa Sseggujja Hamisi. B Jamada. Aba bagenda kukola olwaleero emirimu gino ababbi bankya. Kati nga nze ngamba gundi ne gundi mugende mukima amazzi. Gundi ne gundi mwasenku. Na zaasa ate nasooka na balagako nti mbisobola. Kati nti tulina kukola kino nakyo. Ate nno jjukira amazzi g'eno. Bowa ziri eri waaki. Ositula ekidomola. N'otuuka wano. Allahumma salli. Twakola emirimu. Twakola emirimu. Wano. Ate nga tetweyiganya. Tojja kuwoza ate tojja kuzannya ate kati laba twasisanku. Abantu abo bagambe. Kuba twalina passion. Nga kye bakugamba kyonna. Okikola nno. Ate n'okikola n'essanyu. Ate nga tebatulagira na bulagizi. Wabula nga ffe tupima bupimi. Tulina okulya. Nti emmere ani agenda ogituwa. Tewali ziwoteeri kumpi wano. Era gwe wennyini okiteeka mu bwongo nti tulina okulya ffe tulina ogyefumbira. Tukumemu. Twajjanga n'emmere nga tulya ku gye tuzze naye enkalu ate n'embisi gye tusanze ku kyalo ng'amatooke muwogo lumonde. Nga mmwe muyina obyekolera. So ekyo kyavanga ku bwagazi bwe twalina eri movie industry. Ettaffaali ddene lye twatema oba oli awo ennaku zino abamu ajja oyinza n'omugamba leeta ettaala eyo wano gisimbe onagamba ate kati nze nazze kuzanya bansituza ttaala. Nenga ffe twakima amazzi. Fenga ne bakugamba bugambi. Hamisi ettaala eyo gisembezeko amanyabo. Ngolaba kakitiibwa mukulu kutandagidde. Nga weesunako. Ega ntumye. Oyina n'omubeera okumpi asobole okutuma. Okitegeera. So y'embeera gye twawangaliramu naye ng'ekyalo kino tukinako history w'amaanyi nnyo. Amina. Era mukulu Jordan Kaweesi. Kano nyinza okukeerabira oyinza okunvuga speed n'enkeera. Soko kayiseewo. Kanneebaza abantu b'oku kitundu kino. Kamuli bonna. Yes. Ab'ebugiri ekitundu ekituliraanye wali. Yes. Ab'omu Kinyarwanda. Yes. Paka Kangulu. Kyalo kye mbadde nzijukira Kinyarwanda. Kyokka kye mbadde nzijukira. Abantu baatwagalanga. Oba oyitawo Hamisi mukyame mulyeko kaffe ne bataata. Ne mulya. Fuli lwali twafuuka baana. Era ekiseera kyatuuka mukulu Jordan kankujjukize waliwo omuntu omu yaŋŋamba naye muli baffala. Bwe kitaffe baabanga ŋŋwaŋŋuli nga tayinza wangaalira wantu mwaka n'atazaalawo mwana. Tetwagenda ffe lwaki tetwakikola? Mwamala kuna emyaka emeka? Emyaka 7. Mwalekako abaana bameka? Tekuli ayinako mwana. Naye mu nsonga eyo lwaki twakikola bwetu? Muli batiitize. Lwaki twakikola bwetu? Tebwali butiitiizi. Naye buli famire gye twatuukangamu nga mufuuka baana. Baluganda. Katodde ku bannyoko. Kiba tekikola. Kakati ekiseera kyatuuka ne tugamba twafuuka baana. Abawala baako ne tubalabanga bannyinaffe. Abalenzi baako oba bo baasoobanga ku bannyinaffe simanyi.
naye nabo saawulirako basoba balenzi bakola bakola nabo empisa era nga tubanga baluganda era bwe tutuuka wano nze ne bwe nzija ku kyalo kuno tugeze badde nyina zenve emmotoka n'ensiraanirako wano nga mpakinga nga neebaka ngamba Sseggujja weebaka naye gwani ayinza okwebasa ng'oyise eyo ku kyalo obukyalo eyo tiweebake nga wagiraagira abaana b'abantu so yeri kasi gye twakuuma ku kyalo kuno buli wamu batwaniriza tetulina mpisa mbi ze twakola ze twakola naye nga sebeera abawala baalingako n'abaana b'ebugiriri nga babitiggula kati kwe bali ababitiggula naye nga tubalabanga bannyinaffe bwe bali nakati so ekyalo kino tukiinako ebyafaayo bingi amiina polisi nyina kesseerabira kogere siryerabira olunaku lumu bino byewaŋŋambye bino bye twakolanga emirimu olunaku lumu waliwo gurupu emu sabo nkuba akama bili watutogere byansima si byansima tetogere olubuto lwetwaleka eri wansi kakati kasa bana soko kakati omwana omu twakime pipa y'amazzi eneekola enkya omwana omu teyayiwa amazzi ebibi eneekola enkya omanye abamu gurupu ziri ze nagambye gurupu EBC ekiseera kyatuuka ng'abantu emirimu katugeze nga amazzi ng'ago aganaakola enkya mugakima ggulo limu muleme keera nnyo naye omwana lumu teyayiwa amazzi g'abanne aganaakola enkya ngaawo ng'afaaki lwakuba tetwamutegeera bwe twali tuli wano tuli mu mbuutu omanyi bwe twamalirizanga okushootinga ng'embuutu esabuka wano bannange era nze wano we nayigira n'amazina amaganda kati tuba tuli wano mu mazina tugenda olaba amazzi gatiyitamu katono enfunya abaromatic abalala abawangalira wano nsonyiso balaba nansamba wano jjukirawo ki bannaye ebyokujjukira wano nga biyitirivu bingi mpayo kimu essanyu lyabanga wano omugenzi essaawa zino gwe tuli ku Lumbeerwe yalinga mukazi musanyufu nnyo nga muba mutuuka weemuti olukyama weemuti n'atandika bannaye mukama muwe ekiwumule ky'emirembe omukyalo oyo yali mukyala nnyo Salongo mbadde njogera naye engoma eŋŋanda naye bakola engoma eŋŋanda n'osunda omutwe ebigundi ne bikwata era bibangawo sooka weyanjulira abantu erinnya Nansamba Harriet ndi mukazi wa Ngabi Akaggiro Jerengesa yenze yegwe era ndi muzanyi wa Aromatic Entertainment wano wazanyirawo firimu mekeza Aromatic nyingi bwentandika okuzinyonnyola nyinza n'okkeesa nyingi soka weyanjulira abantu bannange nesimye okubeera Morris Jordan's K Media Morris Jordan's K Media Jordan's K Media ojja kukiyiga bannange mwe bali kubeerako essaawa zino tuli Bugerere tuli Kayunga Bugerere tuli ku lumbe lwa muzaana omukyala yali asinga okubeera omusanyufu omuzirango munnange mukama amulamuze kisa amuwummuze mirembe omukyala yatwagala nnyo omukyala yatwanirizanga omukyala simaina kyamwogerako wano wazanyirawo firimu kinaki nsinga kujjukira Nawolovu twazanya Nawolovu nga ndi mu Aromatic bannange twazanyira wano Nawolovu kalina eyo gye mulengera nga kwe tusula simanyi babagiraba naye wali waggulu waliwo kalina kwe twasulanga era bwe twazanyiranga ekyalo kyatwaniriza nga bwogenda n'osaba ennyumba n'obagamba bannaye tuze kuzanyirako wano nga batwaniriza era baatukkiriza weebale nnyo wazaalako kuno saazaalako nze sizaalangako bannange
Mwana mtoto bamanya. Era ekyalo kino kyatwaniriza nnyo abantu baatwagala abantu bannange oba njogere kindeke ki nga bwogenda n'osaba ennyumba n'ogamba tuza kuzanyirako ono muzanyi twali buzibu nazanyirako nawolovu n'abantu baako nga basanyufu okufuba bannaye baatwagala era mulangira essaawa zino omulangira jjo Nakibinge Mukama amuwangaaze amuwangaaze amubye asinga okwagala omwami oyo yatugamye n'otugamba ffe abafree bwe wangalidde mujje muzanye era si mirembe mulimu emikisa Amisi mbali njogera naye nangamba nti ye ekintu kyajjukira wano bajja nga gurupu eze mulimu abasajja aba babiri ye ne Jamada kati nga bebalinga abalala nga bawala tebasobola kukima mazzi basobola kwasangu kati nga kitegeeza bano abasajja babiri balina okukola ki era ekyajjukira nagamba wano naye asenku bwe kijjukira wano mbulu nakola omulimu guno wano awantu twakeeranga ku bbowa nakima amazzi nakima amazzi naye ate ekyewunyisa nga nyumirwa ng'onyumirwa kuba nalinganga sibikola ozze eno okoze ebintu eby'enjawulo twamalanga ne tusanyuka lwa nsonga twabanga mu gurupu nalaba munno nga mugga kimma ne munyumirwa ekirala ekyanyumiranga ku muzaana twabeeranga wano nga tulina omukulembeze waffe Director Saha Medroba oyo omubwati bannaye nga musanyufu wano eno naye nga muzaana bw'afumba akatooke ngaako akuza ku bbali olw'okuba twabanga bangi twalyanga nnyo emmere omuceere kati muzaana nga lwafumbye akatooke akulaba oyitawo kyansamba nagamba koliko katooke kano tuulaawo ija muno ngamanedda munange maamaani naawe ng'awulira kale okubeera nga aliddeko nammwe ng'awulira essanyu nga mirembe gyali omukyalo oyo Mukama amulamuze mirembe kikyo wakola Rema nze n'omuzaana twali tunyumyamu nga byalwali nambuza bweddira kikonze neddirango naye yali yeddirango bambi n'amala naŋŋambanga twageranga ku lubimbi aba ng'ofuluma n'ogenda ze ne muzaana nga tugera ku nkumbi kwata bannange twalima bambi nga ŋŋenda ne tulima tumala okulima ne tukomawo nga nzibirako ku sukaali tetusobola mumalayo bambi nga nzibirako ku sukaali nagamba owengo nywa ku buli obugita bunyoza sukaali nywa kuno nakuwa ettooke ng'ono bwagambye nakuwa enva bambi ogamba bambi ono omukyala twabeeranga mu ssanyu kansala digida kigula tuli ku live maama jangu tewali buzibu mama nakanaali jangu mama nakanaali ono naye muzanyi wa Aromatic Entertainment mama nakanaali nsoka weyanjulira abantu nkakwatire ekankwatire kakati tuli wano nze mama Nakanaabi ndi muzanyi wa Aromatic Entertainment ekibiina ekikyasinze okuba ekyakabi wano mu kuzannya ebina Uganda ekikwatiridde ng'enjogera y'ennaku zino ekikutta kati kakati nga tuli wano ew'omulangira wano wazanyirawo series meka wano nazanyirawo amakungula nenzanyirawo akali amaggwa nenzanyira wano awalovu kale mama kikyo wakola wano nogamba no bane kino kyansanyusa wano nga ndi ew'omuzaana wano nga ndi wano nzanya tulina lwe twamala okuva eri ku shooting eri gye tuzanyira mu kyalo ne tujja ne tutuula wano ne tubeera no nga tuli mu ddembe lyaffe tuli kunyumyamu tuseka ne director waffe kugamba nga tulaba bitunyumira kale olunaku olwo lwanyumira nnyo nnyo sirirwerabira okunyumyamu ne director
omuzana engeri gyali nti yali mu myaka gyo naawe nga mumutula ng'abakyala abakulu kiki omujjukirako ng'omukyalo omuzana kyemujjukirako yalina nnyo omukwano yalina nnyo okwagala era nga bwe ntuuka wano ndaba nga ntuuse waka ntuuse wa muganda wange era ate kati bwe nkyogeramu ennaku zino oba kati ng'olwaleero mpulira n'ennaku n'ebiyengeyenge ku maaso byagala okunzija olwa buli lwesika ekifaananyi kiri omukwano guli okumukomyawo mu bulamu bwange nga ndaba tekikyasoboka ate awo ennaku n'ennuma nemmala n'ekita kuba eyo entegeka ya Allah nteeka ya Mukama ffenna gye tulaga wabula musabira nti Mukama amusonyiwe ebyo ebitaagenda bulungi ebiseera wetwakolera wano omwana Kanaabi gwe ku kyalo kuno kyekyakusanyusako tetwagendako mu maka ga muntu n'atuyisa bubi twatuukanga mu maka g'abantu nga batwaniriza bana abantu bakuno banage mwatwagala mugende mu maaso n'okutwagala kubeera tujja kukomawo yadde muzaana yavaawo tugenda kukomawo tubasuubiza ffe ng'aba aromatic tetujja kubasuulirira tujja kukomangawo mu bulungi era ne mba mufunye ekizibu temugaana ffe kutuukirira nti aromatic bannange mujje nga tusitukiramu tetujja kubalekerera kuba mwatulaga okwagala. All right, thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Jordan Kawesa, straight at Aromatic Entertainment. Don't build it, just subscribe, like, comment and share each and every time you see this like, man, just make it the big. I'm Morris Jordan Kawesa, straight at Aromatic Entertainment. Didn't know samba original number one bana mukaga na ye ranchali aina bana mukaga nze nina bana mukaga gwe ina bamekana ani nze sizarangako ono mwana muto Rema tanakula Rema gwe ojukira storage je bakola ku Rema ngali Dubai bali banzi yagiri bat bata sigana muogera gumwogedde kisiru sikyamula ne tunyumyamu ng'abantu abakulu n'omugamba lino nalyo bina nina ddene nnyo sokoli kyusibaba sokoli lijeko ekiwenje lijeko ekijaketi sokoli ekiwenge lino nalyo bina bannange ndoza mulaba fige zisanya firi weyengereke mabi weyengereke awo osaanidde emirundi 8 abasaanidde bafaanana batyo thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa. Nansamba toto okay kale sibula abantu bulungi banange bantu baffe tubeeyanziza bingi bye mutokoledde mwewe mudde ne mutulaba tusiima era gemaanyi gammwe gemaanyi gaffe mwe buli we mutulaba tusiima kyemba mmanya tubaagala nnyo mwebale twagala mwebale tuwagira kale nenga mweyongera okunoonya ku movie za Aromatic Entertainment waliwo ekijja ngenda balaga video waliwo ekijja mwakirabidde ekijja ate manyi nenga thank you so much guys for watching the channel. Jordan Kawesa kwe tuyimiridde my name is Morris Jordan Kawesa Aromatic ekirina kigwa temumpaga njavaayo temumpaga wenvirayo nenga abakyala bendi nabo right about now kabasoka beyanjulire kantandikire amanya bampita kwagala Tereza omubwenzi nga ndi mu Afrovision yes genda okebere ku my own son ekulibwa omwami amise gujja yefe biwalabye ebito emyaka nina 9 ebitiba soko tibe tiba amanya. Hey guys, balamusizaako mwena abawagizi baffe abalungi abawagizi ba Aromatic Entertainment tubaagala nnyo bannange mwebale kwagala mulisi waffe omulungi naye nga bulijjo nze Tasha Yuji nga nva mu kibiina kya Afro Film Production ekitwalibwa omwami Hamis Segujja director wange omulungi nkwagala nnyo ne director waffe omulungi taata waffe jjajja waffe ani Sa Ahmed Luwa tumwagala nnyo omulungi waffe yes balamusiza nnyo amanya Prosi Mariam Kintu mwebale kwagala Jordan Morris Kawesa our number 1 I want wakabiri
Best actor ku YouTube channel mwebale kwagala channel ya Morris Jordan Kaweza mwebale twagala amanya Prosi Mariam Kintu nga ndi mu Afrovision Films Limited ya director wafe omulungi Papa Hamise Gujja banaye mwebale twagala tuyina akapya Mayon San katambula ku YouTube musogera subscribing Afrovision Films Limited ne mutulaba. Mayon San is a good movie that you cannot miss. Bami tubagala nnyo. Mwebale kwagala romantic entertainment. Jajja wa Fesa Ahmed Lubowa tukwagala nnyo. Bannange tukwagala nnyo. Tuba bazzukulu. Ayina abazzukulu. Nakasatwe. Nakana. Alita bannakana. Okitegeera. Bambi keep it up. Mwebale kubera ku Morris Jordan Kaweza ye muyimbi aliko sawe no gwe tulina. Buli kirungi kiri kuye. Olimba luliko balita jangu yangu twagala challenge. Tulina ogikola balita jangu yangu. Osanga weluli watubidemu akapera kululi nga byonna bitambula Masias. Sho zijukira luli mbisela bya corona nga sisobola vuga kamotoka kibina oli wala ndi wala nga tetwefuna kuba kafana nyingo bigula kabina nakaba nga ndinganga. Thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Kaweza. Stay at Aromatic Entertainment. Keep on subscribing, liking, commenting and share. And Jagabambi Mbasaba movie. I love you so much guys and have a blessed evening. Bye bye. Thank you. Yes, see you.